nti olwonako pulezidenti waffe yabadde agenze wano n'omukulu yabaddewo kyova olaba kati bali mu kutya gye bali mu kukankana. All right, breaking news. His Excellency Robert Kyagulanyi kuidide temulowooza okusisinkana President Donald Trump wali mu Capitol Hill tekisobose. Video njikuletedde mu maaso awo ate ye omukulu amanyikiddwa nga Shamim Mayanja omuwala we bamuzeemu Part 2 Mama Janet amuyisizaamu eggaali eri ey'abasajja. Omulangira Nakibinge naye yekubye ku mutima n'agamba nedda sigenda kubeera ku sayidi y'abali mpaka kanzire ku sayidi y'ekitangala eya His Excellency Robert Kyagulanyi. Naye nga tetunnagendayo mu byenkuletedde olunaku lwaliro video eno madde nsaba osooka ogimpereka like mumaze subscribinga wegette ku mukutu gwaffe guno olunaku olwaliro nga bwenkugambye omukulu amanyikiddwa nga Legal Wise. By the way, kino ekintu Bannayuganda temaaso okubeera nga mukitegeera. Obadde okimanyi His Excellency Robert Kyagulanyi olunaku lwe yali ku Capitol Hill n'omukulu amanyikiddwa nga Donald Trump yaliyo. Imagine ekyo ekintu kitegeeza ki? Bayinza okubeera nga bamitinga oba omukulu amanyikiddwa nga Donald Trump ayinza okuba nga yategeera ku presidency ya His Excellency Robert Kyagulanyi kubanga kigambibwa okubeera nga His Excellency Robert Kyagulanyi bamulaba mu Capitol Hill almost everyone stood up had to shake his hand kubanga mujjukire bulungi biri eri bye bamunominating ebya Democracy Heroes mu nsi yonna. His Excellency Robert Kyagulanyi yasobola okubeera nga afuuka famous mu America. Yajjukira yali akompetinga n'Abamerika kitegeeza bonna bali bakola ki baali bamumanyi. Si bigambo byange negosokoleza lirigo nga bikunyonyola tumale tweyongereyo n'ebirala byenkuletedde olunaku olwaleero. Twala ebibiwula bikifaananyi naye tetwategedde kiki ekigenda amaaso kati kankibabuulire. Yabaddewo nga ne mwenye waali. So gwe kyomanya nti ensonga zonna engeri gye zaatambudde Gasumba nga tunabakwasa poza bagamba genda kututira M23 wagitupromisinga. We are gladly waiting. Gireete M23 njagala nkubuulire nti omwenye yabaddewo kaposa kasinga kondooza temwakala byabasinga kabaddeyo ku X. Nego kyomanya nti president yabaddewo nga ne mwenye waali. Kiki ekikujjira kyova olaba essaawa zino Museveni anoonya legitimacy. Kyensigala nga nkutira Bannayuganda tetuwa Museveni legitimacy kubanga essaawa zino byonna byakola asobola n'okukwata muwozi n'amuteeka mu ntamu n'amutokosa ng'anoonya legitimacy. Ogenda kwekanga ng'agambye nti amuggyeko kuba CDF kubanga yagenza okulaba nga kana copyright tukimanyi tekagenda kukola tekaakoze maanyi n'adropinga simanyi Computer Misuse Act nekigaana. Kati saawa zino ayinza okukola ekisingawo ne mujjukire nti omulamo gwa Museveni kugenda okufuna ebyo bye twagala bitereere okutereera mu ggwanga lyaffe. Tokyerabiranga nti Museveni kugenda kyekitereeza Uganda. Okijjukiranga akaseera konna Munnayuganda munnange ne banaakutega bitya ne banaakugamba nti muvubuka aweza emyaka 15 oba 18 bajjatandika okumuwa omusaala. Kyoba omanyi ekyo kiba kiwaani. Alright, binga tubitedde ku mabbali ate mulowooza Mama Janet naye tatabukidde Shamim Mayanja. Video njikuletedde mu maaso awo ogenda kubeera nga ogyerabireko. Ate ye agambye Zubeda ayina empisa embi yali avuma nnyo abantu. Mujjukire bulungi bonna ba NRM kati kitegeeza ki ebyaddala lwangozi mu NRM tezinnatuuka kubeera nga zikakana mu ejo mwasobodde okubeera nga mulaba olutalo lw'omukulu Frank Gashumba n'omukulu Kabanda waliwo Muhoozi naye gundi. Kitegeeza ki bano abasajja ebyaddala bali mu kubeera nga abeeyuzaayuza munda. Njagala osooka owulirize Mama Janet kye yakoze muwala w'omukulu Zubeda wa Shamim Mayanja, which is not good but era bali kwekuba si bizibu byaffe. Kubanga Zubeda wategeera bulungi nti wazaala omwana aliko damage. Sikuvuma nti wazaala omulema naye wakimanya bulungi nti olina omwana aliko damage n'ovumanga abantu mu butuufu engeri gy'obadde ovumamu abantu. Nze badde sisuubira nti olina n'omwana afaanana bw'ati. Omwana alinga kapa, omwana alinga enkima, omwana alinga embizi, omwana n'omuleeta mu bantu oyo Zubeda. Leero kankwogereko mazima. Zubeda kusinziira bw'oli wandibadde tovuma abantu kubanga Zubeda wategeera bulungi nti wazaala omwana aliko damage. Sikuvuma nti wazaala omulema naye wakimanya bulungi nti olina omwana aliko damage n'ovumanga abantu. Alinga ki afaanana ki n'ovuma abantu mu butuufu engeri gy'obadde ovumamu abantu. Nze badde sisuubira nti olina n'omwana afaanana bw'ati.
wandibadde tonyegana bantu ate wande toleta na mwana mu kamera omwana batulaga ekifaananyi ng'omwana yakazaalibwa omwana alinga kapa omwana alinga enkima omwana alinga embizi omwana n'omuleta mu bantu oyo omwana n'omuleta mu bantu b'ovuma abantu ng'ovuma abantu bwotyo Zubeda weddeko twedda omwana mujje ddala mu kamera oli mulaga abantu ng'amaze okusoma oli mulaga abantu nga bamaze okusoma Zubeda weddeko envuma gy'obadde ovumamu abaana ate mwenna abazaala abaana ababi temuddamu kulaga baana bamwe mu kamera abantu balina abaana abalina damage gye bali temulaga baana mu kamera nga mulina damage temulaga baana mu kamera tetubavuma nti muzadde abaana babi naye engeri gye muvumamu ate ng'olina damage kwegamba bw'ozaala omwana omubi tomuteeka mu kamera nakyo muyiga okuwasa ku bakazi abalungi mazima ensi yakyuka kati oyinza okuwasa omutoolo oyinza okuwasa omunyalwanda oyinza okuwasa muzaale ku baana abategeerekeka naye Zubeda yakulooba atya ate naye oba omusajja oba afaanana ati tetumanyi kati ayinza okuba nga Zubeda nga bw'omulaba nga n'omukazi sajja naye bw'ate bwe yakula nga musajja naye alinga kimenke bw'ati kati osuubira kuzaala mwana afaanana ati afaanana kapa mwana we tebitegeereka bulungi bambi naye Mukama Katonda akuyamba awone naye nga lekere okuvuma abantu. Alright, ebya Zubeda nga tubitadde ku mabbali ate mulowooza omukulu amanyikiddwa nga Nakibinge oba Omulangira Nakibinge atavuddeyo nakondemi nga ekyatuuka e Butambala ew'omukulu Mwanga Kivu mujjukire bulungi omwezi oguwedde alina statements ze yakola ebyaddala ng'alaga nti ali ku sayidi y'abali ndowooza kati saawa zino lwakuba ebadde Idi yasobodde okubeera nga yeekuba mu mutima n'agamba naye bannange lwaki amba nfiira ku sayidi y'ekibi kanzire ku sayidi y'abatuufu eya His Excellency Robert Kyagulanyi. Si bigambo byange, njagala osooka naawe omwewulirireko ongambe ebyadala ng'olowooza kiki ekyamufoosinze okubeera nga ayogera bino ate luli yagaana okubyogerako okitegeera ekintu ekyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenze Haji Arun omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja nkola ku bintu eby'enjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu aba bulijjo nkola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga nkola ku mikisa egy'emirimu nkola ku abo abaagala okugenda ebweru muntu ng'okozesebwa amajiini okozesebwa saitwani ebyo byonna mbikolako osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp. Twebaza abantu ba Katonda mwenna abeenyigira mu kulonda era abaawuliriza amaloboozi gaffe nga mu kino njagala nnyo okwebaza bannaddiini n'abantu abakwata emizindaalo n'abafuzi ab'ensikirano abaakunga abantu okuba n'emirembe mu kalulu akaayita era abaasaba tuwabeerewo obwenkanya tubeebaza okuvaayo ne muba nga mwatuusa eddoboozi lyammwe eri bannayuganda. Njagala nnyo okwebaza bannaffe bannamawulire olw'omulimu gwe mwakola oba gwe mukola okutusaako byonna ebyali mu kulonda n'ebyo byennyini ebitaatuuka bulungi. Twasobola okumanya ekifaananyi ki ekyagenda mu maaso na kiki ekigenda mu maaso. Mu ekyo njagala okuddamu okusaba bannaddiini n'abafuzi ab'ensikirano n'abakwata emizindaalo temusirika busirisi nga waliwo ebigenda mu maaso ebitali bituufu. Tivi zino zitulaze nti waliwo abantu abaakulusunyizibwa mu kulonda okwaggwa abaakubwa emiggo n'abamu be bagendanga bayoola ng'okulonda kuwedde nga nsaba nti mwogereeko abantu bano bafune emirembe era abo abaabatulugunya tube nga tusaba nti buli omu bamuvunaane kinnoomu mu kkooti z'amateeka olw'okutulugunya bannayuganda awatali nsonga. Mu mwoyo gwe gumu sitegedde oba mukubye nti baalyoka ne babatulugunya oba babasumule sitegedde sayidi kwe muli naye katusolooze nti ekyo bwe kigenze. Naye mu ngeri y'emu nalaba ku mutimbagano tiwaliwo abantu abaalusulamu akaba. Abantu 7 battibwa e Butambala 1, 2, 3, 6, 7. Njagala nnyo okusaasira bannannyini bantu abo olw'okufiirwako abantu baabwe. Naye omwoyo gwe gumu nga njagala kusaba bwenkanya eri famire z'abantu abo nti aba batuusaako obulabe babe nga batwalibwa mu mbuga z'amateeka. Mbadde ngolobera nnyo ebyali mu kifo ekyo naye sinnawulira nti waliwo gwe baakwata yavaako okufa kw'abantu bano. Ekyo kyennyamiza. Njagala okusaba akulira
ebyokutambuza emisango DPP, Director Public Prosecution. Ensonga eno agitunuulira ennyo ateeke akulira poliisi ku nninga annyonnyole abantu bano baafa mu ngeri ki era yakolawo ki era baki abo balowooza nti be baali emabega w'okufa kw'abantu bano era lwaki teyabatwala mu mbuga z'amateeka kuba mbadde nkigoberera sinawuleyo gwe bagamba tibaamutwala mu mbuga z'amateeka olw'okufibwako abantu bano. Kye nawulirako ye mubaka Muwanga Kivumbi baamutwala lwa kukuma mu bantu muliro naye byonna byali mu kitundu kimu. Lwaki keesi emu baagitambuza ate endala tebaagitambuza? Obuvunaanyizibwa bwabwe. Naye ffe abantu kye tusaba nti DPP abuulirize kyebisosonkole bye baasanga awo baabisanga nga byava mu mmundu ki. Abasirikale abaali ku mulimu bo bagamba nti ki kye baalaba, statement ki kye baabaggyako okukakasa nti ddala waliwo obwenkanya. Tusaba busabi kyensonga eno abakulira okunoonya emisango bagitunulemu abantu abo bafune obwenkanya. Bwe bataakikole kubanga nti balina kuripootinga gye tuli, nina okutya nti abantu bajja kulowooza nti bano Muwanga Kivumbi baabanyigiriza kubikkirira bali abatta abantu bali ekitatuwa mirembe mu Uganda yaffe eno gye tulimu. Tusaba busabi nti ensonga eno bagiteekeko essira abantu ffenna tumanye bino ebyokulonda bijja ne bigenda era nze nkyogera nga sikirumamu abantu mbagambye ebisala n'ekiro ti mu bintu byatasaana kugulamu bulamu bwo ye katemba wa Uganda w'ebyokulonda. Kati omuntu bw'abanga yafiiramu okufa